special reporter. Olunaku lwaleero nzizeeko eno sayidi z'emantanafu waliwo omukyala ankubidde essimu neesimanyi nsonga ki era agenda kubanja embuli olunaku lwaleero nabo nsonga ki empisiza okujja wano ku speed kyamubuliride tulina nsonga ndala yonna sagala kulinda yambuliri kikyotegeeza omusajja owange ye tamanyi nti omukazi alwala bannange kati soko mpa ensonga za bbaawo bw'atuuka muliri n'omugambo gw'omutwe guluma kabuyekyanga ng'atandika okuyoma takimanyi nti mulwala ye tamanyi nti omukazi alwala oba tamanyi nti omukazi abeerako ekiseera naye bw'abeera awo n'awulira nga sekisi tajagala ffenna abasajja ku nsonga eyo tutabukira ddala tutabuka tuyombera ddala ekiro kyonna soko mbuli ensonga y'omukwano abadde agikwasaganya ati ye buli ddakiika buli sikonda bannange buli ddakiika buli sekendi leka naawe ate ennyabo okubeera ng'oleeta ekyejo gwe tosobola kugaanako kuwogaanira kwe kuva obutalo naye ba wali ludda wanjogereko naye oyinza okuba nga yamanye ku nsonga zammwe zino sebo sooka ombudde kubikwata ku famire eno omwami ono omukyalo ono ne bbaawe byagamba nti tamuweeza mu mukwano gwe obimanyiko omwekakasi omukazi atya kibambuliro teri kirala omanye ebintu by'omukwano bino si byangu naye kati njagala ombulye madamu kiki ekibasumbuwa gwe ne bbaawe ekyamaanyi ennyo kyoyinza okuŋŋamba neŋŋamba nti ya mu butuufu kirimu eggomba naye ekintu kimu ekiri kutusumbuwa kiki kiŋŋambe kintu kimu ekiki yogera kiŋŋambe kyekiri kutusumbuwa kiki mwenge nga mwenge kiki kya mu buliri maama Ku Beat FM ekintu buli ky'omuziki.